Daudi Kabanda eyaweereddwa omulimu ogw'okulaba nti Joel Ssenyonyi asiguukululwa ku bwa leader of opposition, bw'atyo engabo agirumizza maanyi era munnanga agirumizza mannyo n'amaanyi. Mu Parliament tulaba akeetalo nga bannaffe bali aba subscribinga ku PLU ekitali kibiina kya byabufuzi mbu ekisinde ne influence yakyo mu Parliament batandise dde okubeera nga bagezaako okusekendinga motion era nga bagamba mbu tebagireeta ku target nga Ssenyonyi mbu nedda, naye ng'abantu beebuuza nti lwaki kati ate nga Muhoozi amaze kulabula nga bw'agenda okubeera nga areplacinga leader of opposition oluvannyuma lw'okubeera nti yamunenya ku bikolobero by'azaakola, era Ssenyonyi ng'atukakasa nti ono gwe mulaba CDF ali mu nnamba, yagambye nnamba 28 eyo, nnamba 28 mu bitiibwa wano e Uganda, kyokka ate ya endoosinga nnamba 3, ya endoosinga abalala bonna abamusinga ebitiibwa olw'okuba mutabani wa taata. Kakati bwe buzibu obuliwo, Muhoozi yayanukudde ku mukutu gwe ogwa X, naye nga tunaba kubeera nga tulaba biki bye yayanukudde Ssenyonyi bye tugenda okubeera nga tuyitamu mpola. Twagala kulaba wa waatuuse ku kaweefube okulaba ng'asiguukulula Ssenyonyi mu Palamenti, nga bagezaako kubanga bwe batyo mu bubuyabuya bwabwe bagezaako kusekendinga okuwagira titulina dda twagala kino kubanga kubanga anti wuliriza lowooza lwaki mwajjanga aba independent abamu. What you should know and what the whole country should be aware of, this bill, proposed bill, is not targeting Joel Ssenyonyi. Why not? Get me? Why not? It is not targeting him. This is what I'm telling you. But we've seen the tweets from Can CDF. you listen first? Can you listen? The new proposal in this bill is not targeting Joel Ssenyonyi. It is amendment of the administration of Parliament for the good governance of Parliament. The leader of opposition is selected from Kavule by some few individuals without consulting other opposition members of Parliament. Now, for me and my colleagues who are seconding the motion, we feel this is not enough for purposes of ensuring accountability, value for money, and deepening democracy and multi-party political dispensation. As we speak now, we have already given notice to the clerk that on the 7th, I intend to move a motion seeking Parliament leave to introduce a private members bill for the amendment of the Administration of Parliaments Act. Wannange gwe omusajja alina amalevu n'ogamba oba ayinza okuvamu ku bigambo ebiyinza okunsanyusa naye ng'ali awo musajja muwanvu munene ebimuvaamu n'otya. Kakati bwabo munnange batugamba nti tebabireze ku target nga Ssenyonyi, ayogera ku accountability nno. Accountability naye gavumenti emutuma ebyo byagyesamba ebya accountability byagyesambira ddala ebya accountability. Kakati ekintu kye bagezaako okubeera nga abatembeera kinaasoboka okusinziira ku mateeka agaliwo, kubanga twagala okulaba olusozi luboolekedde then oluvannyuma ate twongerezeeko awo naye tewerabira aba maintenance palace gye bali ku lwa solar systems ez'omulembe ate nga ne Hillside View Apartments zisange bali ejjanyi ku kyaki ku Entebbe Road. Kale katulabe etteeka ligamba ki. Babaka bannanga aba PLU babuliddwa byakola kubanga etteeka lye bagamba okuleeta tewanalabikawo kituli kyonna mu tteeka liriwo. Ennongosereza mu mateeka yonna ejja nga wabaddewo ekituli mu tteeka eririwo n'obwetaavu okutuukiriza ebiruubirirwa bannayuganda bye beetaaga. Naye ne bw'oba nga watunuulidde Administration of Parliament Act eriwo,
era etteeka liraga engeri leader of opposition gyasobola okuva mu office nga pate yamulonda emugyemu obwesige obanga ekisanja kye kiweddeko pate yamulonda netamuzza obanga avudde mu parliament obanga pate yamulonda erekeddaawo okuba n'ennamba esinga ku ludda oluwabula government. Bw'otunuulira ebyo byonna waliyo ne provision kubanga leader of opposition era yenkanankana ali ku mutendera gwe gumu ne cabinet minister. Kakati ssemateeka alambika bulungi n'amateeka ag'ensi eno di minister lwagibwamu obwesige. Bwekyo bwe babanga kye baagala nsubira era kye bandizimbiddeko ne balabanga bwe baba baagadde bo okumugyamu obwesige nga lineteeka eririwo teribayambye baddukira mu ssemateeka. Naye kino kye bali okuleeta nze ndowooza baagala kuleeta mutima gwa PLU okubeera nga gulabikirako mu mateeka agafuga parliament. Era ogwo omutima bannayuganda bajja gulaba gwe mutima oba oliawo ogw'okunafuya opposition, omutima ogw'okubeera abakodo nga ne mu mateeka be bagafuga gonna nga gabali ku migongo gyabwe era nga teri muntu yenna asobola kuvaayo n'abagambako oba kubanga omulimu omukulu ogwa leader of opposition kukulembera shadow cabinet. Era shadow cabinet ne leader of opposition aba omulimu gwo omukulu gwa kucheckinga government, kugiteeka ku bunkenke, kugiwabula, okulondoola ebyo bye bakola, okurivisinga mu policies ze baleese n'amateeka ge baagala okuyisa. Kaakati bw'otunulira ebyo byonna nti bo bibayisa bubi, then babanga abakooye multipartism. Era nsuubira eggwanga nga Uganda bandibadde balangirira mu lwatu nti live mu bukulembeze obw'ebibiina ebingi lidde mu bukulembeze obw'ekibiina ekimu, ng'olwo ebyobufuzi byonna birwanaganira eyo ne bibeera ku individual merit. Nsuubira ekyo kye kyandiyambye eggwanga. Ndowooza olaba juzi yali mu Kasambidde baali ne Elias Lukwago ono Nalukoola Luyimbazi baali ku TVM yali NBS nga boogera ku nsonga ey'okuinterpretinga amateeka era ng'agamba nti liba ssomo era balitula ne mu bibuuzo gye basomera obwalooya, naye munnange nti waliwo abaligwira ddala n'olaba ng'oli afunyemu 2, 3, 4 katabuzizza 5. Okitegeera kati abamu ku balooya oba oli awo abawabula bannaffe aba PLU n'abamu bannamateeka oba oli awo bagasoma era nga bali mu PLU bali ne mu parliament bayinza okuba be bamu ku abo abaafunanga 10, 15, 20 mu kuinterpretinga amateeka. Nti kakati kino kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Nga baafunanga ziziro zaabwe, nga baafunanga ziziro, kubanga bwe toyinza kuŋŋamba nti bwe boogera ku leader of opposition gwe n'okifuna nti ate ogenda kuleeta akulembera oludda oluvuganya ng'ate y'omu ku bagenda ekyankwanzi, y'omu ku be tulaba mu State House buli kaseera, y'omu ku be tulaba abo ababeera bakutuubuze nalo nga beebaza Museveni. Kakati gavumenti ebegenda ku kyekingibwa etya? Kubanga omugaso ogwo ogwa leader of opposition kulemberamu ludda luvuganya gavumenti kugikyekinga mu buli kimu, y'ensonga ki bakola shadow government. Kati n'otuwulira omusajja akugambira omusajja muwanvu alina omulevu gukomeeri munene ekimala era ne luzungu alumanya alufuuwa, naye nga muganda wange byayogera ddebe kkalu kwegamba omanyi saagala nnyo kozesa bigambo ebivoola, naye ntera nnyo okugamba mutabani wange wano Shuraim kubanga muwanvu alina emyaka kati 14 Shuraim, naye namugamba munnaye mwana wange kirungi nnyo okuwanvuwa n'amagezi n'owanvuwa nago, saagala amagezi ogaleke wansi g'owanvuwe. Njagala owanvuwe n'amagezi. Okitegedde kijja kukuswaza nnyo. Owulidde nti ye kakati bannange munaatwogeza kwegamba ebigambo olw'obusungu n'okugezako basigira ebifaananyi ate awo munaava okutusika emipiira, naye nga era Muhoozi yayogedde ku kusika emipiira
nga ayanukula Ssenyonyi olw'okubeera nti amugeraageranya ne Kony. Yamugambye nti singa nali Kony bwe singa tokyalina mipiira gyo, kubanga Kony gweyogerako mumanyi twamulwanyisa ebbanga eriwerera ddala, naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti ebaava mu lutalo Muhoozi yali akyali mwana muto, oba oliawo tabimanyi, naye nga bamaze okututeeka mu lutalo wano ffe luwedde 1986 bwe batyo emyaka egyaddako ne Northern Uganda nayo neerooza ku ekyo, kubanga baayagala okubakkakkanya. Kayensonga nayo kiraba nti nga tondawa kubeera ng'oyogera ku Kony wali badde otubuulira niwankubadde walwanyisanga Kony, lwaki essaawa ya kakati ate famire ye baganzi, kubanga mwe mulina contacts eza Kony ne famire ye muyogera nayo nekomawo ne mugirabirira, naye ng'ate Kony be mugamba be yasalako emimwa n'ennyindo n'ebirala bo bali eri babonaabona. Kati Muhoozi alina okinnyonnyola ekyo nti famire ya Muhoozi ya Kony yafuuka ddi eŋŋanzi eri eyaabwe n'eyaabwe tebateŋŋana, kubanga baasuubiza obbawa buli kimu, ate ng'abantu be mugamba Kony be yatuusaako bwe mwalinga mu defendinga nga mulwanyisa Kony bali eri waggulu babonaabona tebaliiko ayamba, naye famire ne mugisuubiza gikolera buli kimu. Buli kaana Kony ke yazaala kalina okuweererwa obulungi ennyo, naye ng'ate abaabali abaatuusibwako ebizibu ne balema okusoma bo bali awo. Kati kusiima nabakyo okwo, kusiima nabakyo bulabanga ebintu bikubwamu ebituli ebya Kony sijja kubalimba, naye nizo bagamba kitalo nnyo, ebyaddala kitalo.